wange nze Tomusange Sebugwawo kansala atwala ekitundu kino ekyakyengera ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Wakiso. Ensonga zino zombuuzizzaako nali nazeewala okuzoogerako ku lw'ekibiina kyange kya NUP kubanga nkyagala, naye bwe nsanze abantu bangi nga buli omu ambuuza ensonga y'emu nensalawo ensonga zino okuziddamu kubanga wayogera amazima aba ayogera kituufu. Engaba ya kaadi nga nze saafuna kaadi, abeesimbawo twali bangi ng'ate kaadi tezimala, olina kufunako muntu omu, era ndowooza buli omu yagenda okiyingiramu ng'akimanyi. Naye obuzibu obwasangibwamu era okulaba abantu nga kati olwaleero abali ku ssaawa ne ku mupiira basinga balina zi kaadi z'obungi olw'ensonga enkwata gye baakwatamu kaadi okuzigaba nfu. Ekyokubiri, Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu yakola ensobi. Nze nkyogera nga bwe nkiraba, bagamba takola nsobi naye yakola ensobi. Ensobi gye yasooka okukola mu byobufuzi kwe kulangirira nti mwenna mugende mwesimbewo, bwe mumala okwesimbawo mukole gulawundi, ffe tugenda kujja ku gulawundi. Gulawundi kitegeeza ki? Gulawundi kitegeeza okusiiba mu bantu ebuvanjuba ebugwanjuba, abantu n'obabeeramu. Kiyeetaagisa okugula epoloni, kiyeetaagisa okugula masiki, kiyeetaagisa okukola gulawundi omuntu nga si gwe ate naddala obaddeyo, kiba kinene nnyo. Kakati kitegeeza nti omukulu atugambye tugere tukole gulawundi, abantu ne bakola gulawundi, buli muntu ng'alaba gulawundi yasingako. Kati ng'ekipimo ky'okugamba nti ono yasinga ku gulawundi ne kibula. Abantu bangi boogenda okulaba ku bwemup nga nabo bazze independent kubanga bali ku gulawundi. Enkola eyandibadde entuufu kwe kubeera eri n'ekirala ekitaali kituufu kwe kuyimirira ku kitebe gw'ate n'ojja olondo weeno wansi. Ekyo nno kikyamu ate kiba si kyabo, sensuubira nti kiba kirungi, kibaba nga kyabujega. Olw'ensonga tosobola kubeera waggulu eri ate gwe n'ojja olonda kansala w'ekyalo wansi. Nkimanyi nti mbeera yonna yonna weeri, naye wabaawo abantu abakulu ababeera mu bitundu eno. Naye enkola gye baakola, baddira eri waggulu nga be balina obuyinza ku kitebe, ne baddira abagenda okwesimbawo eno ate nga be balina influence mu bantu n'okugitwala eri. Kati n'osanga nga abagenda okwesimbawo eno balina bafukamirira nga bakatonda. Olw'ensonga bw'ataakulabe munnaye ng'ogenda mulonda eri waggulu gwe bakolagana naye. Ekyo nno kyali kikyamu era kyekimu ku kyaleese obuzibu naddala wano mu Kyengera Town Council ate n'okutwaliriza ewamu nti olwaleero abakulondera mu kitebe, abantu abandyebuuzibwako ng'abakulembeze oba ba hereders tebabebuuzizzaako. Be beebuuzizzaako beebo abeesimbyewo, osuubira okufuna obwenkanya. Kati omuntu amala okugenda ku gulawundi n'akola gulawundi, waali wabula ennaku 3 okwewandiisa, 3. Ne bagamba kati mubeere ku social media tugenda kufulumya abo abawangudde. Okoze gulawundi yo, buli kimu okikoze, n'empapula wazijjayo dda, n'emikono wagifuna dda, nga bakugamba mu nnaku 3 nti gwe gulawundi togirina, tolina kyokoledde kibiina era widde ebbali. Nga kyensuubira nti oyinza okuba nga gwasinga gulawundi, oyinza okuba nga gwasinga okuba nga gwakoledde ekibiina, oyinza okuba nga buli kimu gwasinza kikola, nga bagamba tetukuwadde kaadi. Abagikuwadde beeri bakolaganye n'abeena akabinja akamu, ekibiina mukitadde mu katyabaga. Enkola eyandibadde ekolebwa entuufu kwe kufunayo abantu abeebuuzibwako eno, kwe kulaba nti abava eri ku kitebe babaako n'abantu be bakolagana nabo eno ku kyalo, abantu abali nyuto
bayinza obutaba Newton bonna naye mubaamu boogamba nti kale ono yasobola okukola kino ekituufu